Eri wajjama bakubanga kumusalira tulina kumusalirira wano kati gwe simbaawe emmotoka yo wetuuka okugira mu maaso ko mwongere ku maaso mwongere mu maaso yongera ko wali mu maaso biratuddeko wabbalibbali nga bwe tulinda abajja ebigambo ebimubannammwe kakasaki ebyo abeetaaga okubaako amawulire ge bamusa ku nsonga efaanaganako meeya mulaba waali road meeya alabika tannaba kubaako ne kyayogeddeyo ayinza okubaako ne kyatugamba ng'abantu bakulembera olwekyo ne meeya w'e Makindye empulidde naye waali kaakati mbadde nsaba tuddeko wabbalibbali tusobole okufuna ate ebigambo ebiwerekera omuntu ono nga bwe tulinda ne taata we amuzaala baŋŋambye nti tannaba kujja jaamu akyakoze ki akyamukuttekaawo mu kkubo kijja kuba kizibu bwati ne bwati kikakasa nti omuntu ono abadde mutuufu era obwedde ebimwogerwako tukakase nti byebyo bituufu kubanga baŋŋambye nti muntu abadde musaaze ddala mulungi nnyo ng'ategeera Katonda we yadde nga wabaawo obuyitira obwo tetuyinza kubwesamba nnyo yadde nga tusobola naye ate obumu tubutunuulira ne tubuteeka wabbali ffe ne tukulembeza kiri nti abadde akola ki abadde asaala n'olwekyo wano tuliwo omuntu ono abadde akola ki abadde asaala eswala tusaba Allah subhanahu wa taala eswala eyo gy'abadde asaala emufuukira ensonga ennungi mu kifo wali wakola ki wagenda okugalamira agifuule ettaala agifuule ennunuza agifuule omwogezayogeza omulungi
mu kabuli era agifuule ensonga egenda okulwanyisa adhaabu mu kabuli ezandibadde zimutuukako. N'olwekyo tukubiriza abantu ffenna ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo bye batuusa ku bannaffe nga babadde bafudde, naffe tusaba babituteekeko nti omuntu oyo abadde bw'ati, omuntu oyo abadde kino, omuntu ono tabadde biri nga bwe mubimanyi. Ebigambo ebyo bye twagala naffe tuwulira essanyu okuba nti tusaalira omuntu nga tetumuguza mpewo yadde n'akamu tumuguza ekyo kyennyini, kubanga tusinziira ku ekyo ekiba kimwogeddwako. Badde nsaba imaamu ono abeeko ebigambo byatugamba nga biva mu ye kennyini insha Allah, n'oluvannyuma puroguramu y'abagenda okubaako okwogera wano oba road meya oba meya nga baliwe batuuka, n'oluvannyuma tukole ki tuziike insha Allah. Alhamdulillah alladhi halaka al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Bakadde baffe ab'ebitiibwa Lodi Meya waffe omulungi ow'Emakindye, ab'ebitiibwa ba mashekhuna al-karimu mwenna abali wano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eddoboozi eryogera ebigambo mu kaseera kano ye Saad Yusuf Mayaye, imaamu Masjid Salamu Kibuye wanu, era nga ye imaamu wa Nsamba Quraishi munnamawulire atukuŋŋaanyiza mu kaseera kano. Nsamba yatuvuddeko jjo nga Allah bwe yatugamba nti ffenna ebitonde bye tuteekwa okudda gy'ali. N'atugamba nti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bannange basseruganda mwenna abampuliriza, minha khalaqnakum, twakolebwa mu ttaka muno, era mu ttaka muno mwe tugenda okuddizibwa. Mu kiseera kino Nsamba agenda kudda gye yava. N'olwekyo mbasaba tudde eri Mukama Katonda ow'ekitiibwa, buli omu mu ddiini ye, oli musiraamu toli musiraamu, mu protestant mu katuliki, wonna wooli nkusaba otye Katonda kuba ekiseera kyonna ogenda kudda gy'ali. Naye biki by'ogenda omwanjulira? Bwe muli wano muli basi, bwe muli wano muwulira ebigambo bye twogera naye bibayita buyisi ku matu. Kati mu kiseera kino oyinza obbibuuza Nsamba awulira byonna naye tasobola kwanukula. N'olw'ebigambo ebyo nja kusaba Seeka Walidi weeyo obudakika bubiri nga imaamu, ate otubadde twala Nsamba ono oyongere okulyowa ku bantu baffe muhadhara eno. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبه نفسه هوى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. bakungu baziba nange Lodi Meya muganda wange Haji Mulyanyama n'abakukuna abazze okubaawo nga muganda wange ono Quraishi Nsamba ateekebwa mu nnyumba ye, ateekebwa mu nnyumba ye. Bannange bino mbiwulirize, Quraishi Nsamba agenze, naye ekitiibwa Allah atugambye atenderezebwe oyo Allah khalaqa al-mauta, yatonda okufa, wal hayata, n'obulamu gwe bwokyalimu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alyoka alabe mummwe oluvannyuma lwa Quraishi ng'agenze bw'oneeyisa otya, onaafuna abanakukungubagirako wano abafaanana batyo ku myaka gy'abaddeko, baba abaana be balabe babalise bato
n'olwekyo nkuga nti gw'onaafuna anakungubagirako wano najja wano empisa zo ze zigenda okuyamba kurayisha emirimu gye gigenda omuyamba byonna bye yakola wallahi agenda kubisinkana byonna bye yakola Allah subhanahu wa ta'ala agenda bimulaga bannanga wagenze wazibu ekinyenyo kyagenzeemu kyogera ebigambo nti ana baitul wahda ni nyumba ya bwatse kinomu ndio ombera mu bwomu Kuraishi tagenze na bana be Kuraishi tagenze na mikwano gye era tugenda muteekayo bwogu ana baitul dhulma lichizu nyumba ya nzikiza tunulira gye bagenda oteeka Kuraishi bateekeko ettaka bamuteekeko ettaka otunulira nawe okuba akafaananyi nga gwoli mu mbeera ya Kuraishi emzikiza eri awo gw'onaabeera otya n'olwekyo Kuraishi ono olugendo lwatandiseeko bannange lunene lwetaaga entanda yagamba sallallahu alayhi wasallam alkayisu ayitibwa omugezi man daana nafsahu yebanja ku mwoyo gwe webanje ku mwoyo gwali wano mwoyo gwe guteekeko ku nninga wa amila lima baada almauti n'okola ebyo bigenda okuyamba ng'ofudde Kuraishi ebigenda omuyamba wano mirimu gye n'ebyo bye mugenda okumwogerako okweyisaako obulungi abadde musaaze Allah kati akiraba abadde muntu mulungi w'abantu abadde ng'asaagirira mu mbeera ennungi embeera y'omuntu olwekyo Kuraishi Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera kye kituuse bannange mmanye nti Allah bw'atu bwe yamugerera oba yalwaddemu katono tuga nti masha Allah tubakwiza kugamba tuga nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mazmunu Kuraishi yava wa Allah inna lillahi Kuraishi wa Allah saba musasire nga maliriza ebigambo byange ab'ebitiibwa lumu lwali lunaku lumu ayitibwa Haruna Rashid yali mbasajja abamanyi bwe baatukulemberanga mukulembeze obulwadde obwali bumutwala ng'ayekera eri Allah we subhanahu wa ta'ala Haruna Rashid yagamba abakulu ba yali mukulembeze n'ayita abamu abayambi naga nti hambiluni munkwatirire ngene ndabe gye bagenda okunteeka Haruna Rashid nga bamukolera ddala entaana ye eri awo emulinze okweteekera okusinga okubeera okulungi bwe yatuuka Haruna Rashid n'atunula mu ntaana wansi awo n'akaaba Haruna Rashid n'agamba ebigambo bino ma agna anni maliya halaka anni sultaniya emaali yange tengasiza Haruna Rashid mbadde w'amaanyi emaali gyendese gwali wano alina emaali yonna gyolese gwayina wano yeyagala n'emaali n'ogaana okukola mungu byayagala Haruna Rashid yagamba nti ma agna anni maliya emaali yange byonna bye mbadde nabyo faamu byonna muhalaka anni sultaniya mbadde munene mbadde mufuzi emundu tekola waawo wansi awo bajeno tebakola waawo mirimu mirungi gye gikola waawo awo mukabuli ebitiibwa tebigenda bonansonyiwa Lord Mayor waliwo byakolerawo muganda wange nyanyama awo mirimu mirungi Haruna Rashid yagamba nti ebyo amaanyi abadde abamampaati bonna awo mukabuli tebikolawo Allah ayagala mirimu gyo gyowakola Kuraishi agenda kubuuzibwa emirimu man rabbuk ani abadde akulabirireyo ekibuuzo kittika kyebagenda omuteekaawo buli yenna bagenda mubuuza man rabbuk ng'obadde osamira man rabbuk obadde musamize man rabbuk fitina mungu wo tomumanyi ugende ng'olina buyirizi bagenda mukubuuzaawo man rabbuk Haruna Rashid hatugambaga nti limithili hadha ekifaanaganako bwe kityo falyamalil amilun abakozi bakole Kuraishi emirimu gyo gye gigenda okuyamba gwe nange sigenda kuyamba Lord Mayor sigenda kuyamba muganda wange Haji Mulyanyama buli yenna mirimu gye gigenda okuyamba Kuraishi mu kumuziika wano obungi tekijja kumala nga teyakola teyekolerera mwe muyambako byami naye ng'alina kubanga yagizimba eno mu nsi ng'agikoze n'agamba Haruna Rashid mama twala umuruhu fala budda min dukuli lkabri kobuwangaza otya kowangala emyaka 10 bakukulire kaliba
mama twala umruhu fala budda min dukhuli alqabri wallahi ojja kuddizibwayo oba weeyisota oba goli wa mampati olaba olina amaanyi n'agamba nti mama twala allailu fala budda min tului shamsi kabuzibe butya kiseera kigenda kutuuka bukezi allah abukezi n'olwekyo nsaba allah jalla jalaalu asonyiwe muganda waffe ono Kuraishi Samba اللهم بارك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لعبدك هذا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل عبدك قريشي سامبا من أهل الجنة اللهم انزله منزلة كريمة اللهم انزله منزلة كريمة اللهم اغفر له خطاياه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم انزل في قبره نورا والضياء والسرور والفسحة والبهجة والظفر والسكينة بقبر عبدك يا رب العالمين اللهم نقله من ذيك اللهود اللهم تاسي بيون الزبير مكبري اللهم نقله متاسي بيون الزبير مكبري متاسي تسكيسا تامو متاسي obubavu okubeera omubavu muyo Allah mufuulire kabuli mufo by'omujjana ogimugaziize okutuusa alina gy'anaalaba Allah musaasire bwe banga yakusobya ng'omuntu Allahumma ghfir lahu Allah musonyiwe Allah babanga bye yakolanga birungi Allahumma zidhu mungeremu obikyuse obifuulemu ebirungi da'unaka kama amaltana warhamna nafu tusaasire idha sirna ila ma saru ilayhi ngaffe bwe tunaatutuuka mu ekyo kyatuuseemu wano Allah obeerenga omwaniriza olulungi ngatuuse mu kabuli ye Allah mubesebese n'abalungi omunyweze n'ekigambo la ilaha illa Allah naffe abakuŋŋaanye wano rabbana atina fi dunya hasana في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وإنا إليه راجعون abebitibwa mikono gya Kuraishi abafamily mwenna abakuŋŋaanye ku mukolo ogusembayo kwa muganda waffe ono ekyo ekiramuso mbaka atugamba tukiwe buli yenna aviiriddwako omuntu we olwokuba nti obudde bwetoolodde ate imaamu nga bwabategeezezza nti okuzika kwa ssaawa 10 obuvunaanyizibwa obw'okuleeta ab'ebitiibwa bano abazze olwa Kuraishi ne famire okubaako kye batuuse eri abantu. Okusooka tugenda kufuna obubaka mu bufunze okuva eri media fraternity era nga bakiikiriddwa omukulu Gonzaga Bosa abadde supervisor we. Bwe tunaamaliriza tujja kufuna obubaka mu bufunze okuva eri meya wa Central Salimu Uhuru. Bwe tunaamaliriza tujja kufuna obubaka mu bufunze okuva eri Haji Kasire Nganda Mulyanyama meya wa Makindye. Bwe tunaaba tumaliriza bangambye omwogezi wa poliisi engeri gy'atuuse ssebo nabwe sembera kumpi era nga Ssaalongo Lord Mayor Elias Lukwago bw'ojja okusembayo nga tulindirira owa famire agenda okubeera nga atuuse obubaka buno. Ssebo Mayor wa Kampala Central bannange nga omukulu ono babategeezezza nze Bosa Gonzaga Gonzalosius badde supervisor wa muganda waffe Samba Kuraishi abadde muganda waffe abadde mukwano gwaffe abadde muyimbi musajja mukubi wa lwali. Ekyamazima fenga family ya Vision Group yonna okutwaliza awamu ne Bukedde family tetunnadda ngulu naye tubadde tulina okubeerawo olw'ensonga nti ono abadde muganda waffe Christ Nsamba tetugenda kukwerabira niyo nzira omu egenda kumiisinga emirembe n'emirembe. Obadde muntu w'abantu obadde muntu omukozi yajja mu Vision Group ng'omwana naye agenze ng'omuzira. Tusaba omwoyo gwa Christ omukama agulamuze ekisa abafamire ye bonna perifale egyabadde akolera mu naddala poliisi y'e Katwe Makindye wa mukulu Mulyanyama abantu bonna babadde abadajjamu amawulire ba musicians music fraternity fenna Christ omanya tugenda kukuminsingira wamu nga family. Tusaba Katonda akusonyiwe ebyakusobako omwoyo gwo omukama agulamuze ekisa.
Sina bingi bya kwogera. Muganda waffe wumula mirembe. Mbalamusiza abakungubazi bannange. Erinnya nze Luko Wesigire. Ndi amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala emiriraano. Kino kyazze nga kikangabwa eri ffenna era nga bwe nafunye amawulire gano nasoose okukubira mukwano gwe gwe mmanyi Saadi era nankakasiza ddala nti omuntu ono yabadde amaze okufa. Nenkola kyonna ekisoboka okutegeezaako bannamawulire bannaffe nga amaze obbikakasa ne bakama bange. Christ abadde muntu waffe era tubadde tukolagana nnyo naye. Christ ono gw'olaba nga bw'aba akola amawulire ge n'alaba obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso, bantu bangi abaataasizza okuba nti no bafa mu mbeera y'okutwalira amateeka mu ngalo. Abadde akubira poliisi y'e Katwe, poliisi buli wamu nti waliwo omuntu gwe batta era nga poliisi ejja mangu ng'amawulire ge obubaka bwatuwa tubuulira mangu ne tujja mangu kubeera tusanga nga abantu bali mu bakuba. Waliwo abbiddwa mu kitundu nga Christ akwatagana ne poliisi ey'omu kitundu ne tusobola okuba nti no tuyamba abantu. Era ebikolobero byonna ebibadde bigenda mu Makindye yabadde abiteeka ku Bukedde TV. Poliisi ekozeewo ki we tulemye nabyo ng'abyanika nga tasobola kukwekereza kintu kyonna. Era tukimwebaza olw'ekyo asobodde okufuula abasirikale ab'e Katwe ab'e Kabalagala okuba nti nno basirikale basobola okuba nti nno balina accountability mu mawulire g'abadde ayisa ku TV Bukedde TV. So tuli mu kunyolako amaanyi era simanyi nkola bweri naye ndowooza abateesiteesi bajja kundaga abazadde tulina obubaka bwe tuzze poliisi e Naggulu naddala mu kitongole kyaffe ekyaboogezi wa mitwalo 3 ndowooza mujja kundaga ani gwe naabuwa naye tunyoleddwa nnyo. Mwebale nnyo, mwebale. Mwebale nnyo bambi. Omukulu okuva mu by'ebyokwerinda ssebo omukulu Luko Wesigire obubaka tubufunye tuyanza abakungubazi bano. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amatendo gonna amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala nanyini nteekateeka eno ekidaala ekitaabaddeko budget okusaasira n'emirembe gwe ku nabbi waffe Muhammad, mukadde waffe Lord Mayor wa Kampala, Mayor Uhuru, bayimaamu baffe okuva e Makindye n'abawa n'enkoowe, abazadde bansamba. Akaseera kano kazibu nnyo kubanga Christ ffe nga bannamakindye abamu baadde bamanyi nti ndowooza akola mu ofiisi ya meeya. Era bwe natuuse nga bambikidde bagambye musajja waafudde. Lord Mayor omusajja ono omumanyi bulungi, empeereza ye n'aba Bukedde. Okusooka njagala okusaasira famire taata naye njagala okusaasira nnyo famire ya Bukedde ne Vision Group wamu ne famire ne imaamu waffe. Naye Lord Mayor omwogezi wa poliisi nga waali wano mu mbeera eyo gye twabaddemu twafunye ate okusoomoozebwa ku poliisi. Ekyennyamiza Christ we bamubikidde famire esooka yabadde ya New Vision, naye nga okukuba ekifaananyi omuntu atafiiridde ku poliisi sigamba nti poliisi yemukubye. Wallahi mwatuyisizza bubi abapoliisi. Ne mwagala n'okukwata omwana wa Bukedde olw'okuba ekifaananyi mulyannyama nti ndeese ebyobufuzi. Naye ng'ate bulijjo ekyebuuzibwa kyabaddemu kiki ekyabadde munda, kubanga ono omwana teyafiiridde ku poliisi, baleese muleete find ambulance. Naye nga kamera okukwatibwa gwabadde abakatuliki bakiyita saatirigo oba musiraamu tukiyita ki, omusango ogwa Naggomola nga DPC ataamye akirako enjuki. Era adde akutta omwana wa Bukedde namutaasiza butaasa. Bannange bulijjo tukwata ebifaananyi ku poliisi kikusike ki ekyabaddemu obutafuna ggulira awo. Ne bansindiikiriza Lord Mayor nalikoledde ku Masaku, Mayor w'ekitundu. Bwe tujja wano tuwoomerera nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Bukedde famire ogana okuba ekifaananyi kino. Ekyokubiri Lord Mayor njagala okwebaza imaamu waffe, wakola omulimu munene nnyo, sente ze baali babba n'otugulira ambulance n'oginkwasa Mayor.
naye womala ogitukwasa aba kikugugu ogugo wagukola nga political wing. Christ obulwadde bwamukwatidde ku division wano nawalina ewange nga siinawo magezi bankubira imaamu wange naye teyabaddewo n'agamba mukyala we waayo emmotoka. Christ ne bamutwala mu kalwaliro akasoose tunoonya ambulensi nga bagamba ey'Emakindye bagirabyeko eyingira Bujuuko. Baali tugambye eyingira Kiruddu nti etwalayo omulwadde. Bantu baffe bameka oba mmeeya nze nsobola ogikuba gye bankwasa mukama wange ogugo wagukola sente n'ozikwata. Ezo ensonga tetugaana Allah atuukiriza naye lwali badde tulwanako. Era nga bw'olwana ambulensi yaffe ekirungi omaze okumpa fatuwa wengisangira yonna ngiteeke ku ggombolola. Ekyo sigenda kiddamu era ekyo totawaana. Bannamakindye omusanga ambulensi eriko Makindye tobuuza gigyemu kisumuluzo gwe tokikwatako nze nteete break down. Kubanga kasita mukama wange akitegeddeko. Kuba saagala gamba ye yagimpa era nengitambuza mu Makindye ogugwe gwakola ki? Ogusigadde gwange nammwe mwegwewe jambo kisumuluzo kasita tebeeramu mulwadde obeera awo nze onkubire. Nja kujja ne break down egende e Makindye. Naye mukama wange abazadde simanyi asigadde n'abaana bano saagala kwetema. Njagala nkwaye emitwalo 2 gigule ebiddayo ku ssomero ku lwa Christ kubanga saagala kwetema ebyetemwa birwawo bigule eby'abaana. Kasa alikola tebaga nti nga byempewo jamu. Asigadde n'abaana sizaalumbe. Abaana ebikozesebwa ku ssomero tezigenda kukola ku lumbe tusomere Christ edduwa z'abaana ebiddako ku ssomero kubanga abaana afiiridde mu kaseera ako. Nsaba Allah buli alufu yonna eyise ku nnimi zaffe negenda okuyita ku nnimi zaffe egende ku mizaani ya muganda waffe. Emirimu emirungi gyakoze nga bagenda gyogedde okuva jjo ekyo kikulaga ensi n'ensi eri wano nti Christ njagala okwebaza imaamu waffe abakulembeze b'emutwe mukola. Imaamu wakoze ogwa imaamu njagala okwebaza n'ebigambo ebyo yewa worship meya saba bano bantu bo otuuse okungubaga eri musajja wo Christ inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebo muganange meya we Makindye ne meya wa Central sebo imamu ne bamashehe mwenna sebo mukadde waffe taata wa Christ n'abaana bamulekwa famire ya Bukedde ne Vision Group yonna abooluganda mwenna n'ab'emikwano. Embeera si nnyangu amawulire bwe gatuuseeko gabadde gakikangabwa. Okufa kwa Christ kwatuleese nga tulina ebibuuzo bingi kubanga embeera eyabaddewo ey'ekibwatukira nga tewaliwo nagamba nti wono bamuddusiza mu ddwaliro oba kino ki nti oba accident oba ki. Tulina okweraliikirira kituufu Allah yagera naye tulina okweraliikirira nti embeera eno yabadde ddala nti yakyejjire yakibwatukira kiki ekyaguddewo. Kadde waffe muganda waffe Luko Wesigire meya akyogeddeko wano bingi ebibuuzo bimulina okutonnyonnyola awo yadde tukkiriza nti Allah yagera omuntu teyeefiira. Njagala okusaasira nnyo taata kitalo nnyo kuziika omutabani si kyangu kukkiriza manyi akaseera koyitamu tusaba Allah akugumye. Ffenna tuli bazadde naye okukwata omwana wo n'omuziika eyali kuziise kintu kinene nnyo buli ku kigezo ky'amaanyi. Tukusabira Allah kuwa obuvumu n'obusobozi osobole okukuza amabujje gano kubanga akulekedde abazzukulu abato bwe bati abeetaaga okulabirira abeetaaga okusomesa abeetaaga buli kimu kyonna. Katusabe Allah akusobozese obafuula ab'obuvunaanyizibwa mu nsi eno nga bwe walera Christ n'omufuula kyabadde. Ate tukwebaza omukuzi obulungi n'afuuka omuntu ow'omugaso. Tuli wano
olw'ebirungi Christ byakoledde eggwanga era nga tusaba Allah mutuweerejjana ku ebyo byonna byakoze. Njagala okubategeeza kino, ebiti bibiri nze byentunuuliramu obuweereza bwe bubadde, babagambye abadde muyimbi, naye abali mu kisaawe ky'abayimbi mumanyi Christ kikyabadde gye muli. Ayambye abantu abalina ebitone bingi okuba promotinga mu busobozi bw'obutono bw'abadde nabo, era ekyo kikulaga nti omuntu yenna asobola okukola obuweereza mu mbeera yonna gy'aba alina. Christ abadde mugagga, Christ abadde n'amaanyi mangi, naye mu busobozi bwe Allah bwe yamuwa ayambye abayimbi bangi. Ekyokubiri, nze ndi puliida ate ndi muntu alwanirira eddembe ly'obuntu. Ku sayidi eyo ey'obwenkanya tujja kwebaza Christ kyakoze. Njagala okubategeeza tumanyi amaanyi ga media mu justice mu bwenkanya. Atakimanyi ojja ofuna obuzibu, babeeko kye bakola, oba bakubbyeko bintu byo, oba bakutulugunyiza, oba muganda oba mubuzizzaawo, onoonye ensi bwetegeera ebizibu by'olimu ng'ensi tetegeera. Naye Christ kyabadde akola nti ensonga zonna ezikwatagana n'eddembe ly'obuntu abadde ayimirirawo. Ate si kunoonya bunoonya nti anoonya sitoole, naye ng'anoonya okulaba nti wabeerawo obwenkanya. Christ weebale nnyo omulimu ogwo. Media epuleyinga lwolo nnene nnyo 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 mu kulwanirira obwenkanya. So omulimu ogwo agukoze, tujja kumwebaza ne sekwebaza yenna, era twebaza abamusobozesezza okukola omulimu ogwo. Tujja kusaasira famire ya Bukedde TV ne Vision Group yonna olw'okuviibwako empagiruwaga eno mu famire yammwe ne mu buweereza bwe. Eddibu lyaleseewo ddene, kubanga mwenna ababadde abalaba agataliiko nfuufu, kizibu okusoma amawulire ne bagamalako nga temuliimu kulire lya Christ nsamba. Naye ekizibu kye mutukola ennyo Bukedde kitali kirungi, kino kankibagambe. Abantu abakuŋŋaanya amawulire oluusi temutuleetera kifaananyi kyabwe, temutuleetera n'amaloboozi gaabwe ddala ekifaananyi nga TV ezimu endala bwe zikola. N'ayimirira wali eggulire erino lisakiddwa Christ nsamba, muvoyisinga buvoyisinzi, Christ nsamba, Christ nsamba. Mutuyambe abantu bano mubabeerere nga benkanya, balipoota abakola omulimu omulungi ne batuleetera amawulire amalungi agatuyamba okulaba nga obulamu bwaffe butambula, nabo mubaleetenga butereevu. Ekyo kikulu, kubanga olwaleero bangi abamanyi erinnya Christ nsamba naye mugataliiko nfuufu bamanyi bagasoma, Terakaya, Mweruka ne baani. Ekigambo ekyo ndowooza Bukedde n'ekitwala nga kikulu. Njagala kunzika ebigambo byange nga nziramu okwebaza muzeeyi olw'okutuleerera bulungi omwana nsamba ono n'emirimu gy'asobodde okukola, nga nzigumiza ensonga y'obwenkanya nti abantu bangi ababbiddwako ettaka, abaana abatulugunyiziddwa, families ez'enjawulo, bino bikolobero ebikoleddwa nti wano wabaddewo bubbi, bada, biki naki, stories nnyingi zajjeeyo, era abamu ne basobola okufuna obwenkanya olwa stories ezo eziba zivuddeyo. Kubanga ekintu bwe kituuka ku lutimbe nti Bukedde ekireesi, Christ nsamba amawulire agatuusizza, ab'obwekwerinda ne bagajjaawo, naffe abalala abatunuulira mu anga endala ne tuvaawo, ne tuba nga tusobola okulwanyisa ebikolwa ebifaanana bwe bityo. Kululoko wesigire wano agambye nti Christ abadde abakubira amasimu
ninjagala okusaba nti information eyo bwebaweebwanga mugikwate nga ya buvunaanyizibwa amangu ddala. Oluusi poliisi erwawo okurespondinga ku bintu ebifaananawo ebityo. Mirundi mingi Christ mugambye ye bwe mutuuka mirundi mingi ate oluusi ababawo information babuusi bemukwata. So tusaba nti information eyo etwalibwe nga nkulu. Ne meeya obubaka bwawadde nti poliisi n'omuntu wa bulijjo kikitegeeza kolagana n'abantu n'abakulembeze. Kikitegeeza poliisi n'omuntu wa bulijjo ate security ennungi bwetyo bwetambula. So ebigambo byange njagala kubiwunzikiraawo olw'ensonga nti tulina okwerekera mukadde waffe muganda waffe ate era n'okusaba nti Allah amutuweere ejjana. Meeya ne bannaffe bawaddeyoko obuyambi. Nange ku baana bano munzikirize nja kuwaayo zino ndowooza zivaamu mitwalo nga 37 katugende n'ezo mitwalo 37 giyambeko ku famire ne ku baana kubanga twetaaga abaana bano okulaba nga basoma nga baddayo ku ssomero ate n'okulaba nti Allah asobola okubakwatirako bafuuke abovunaanyizibwa. Muganda waffe ono Ibrahim yakiikiridde chairman wa district owa Kiso governor ono kansala ku district ewa Kiso. N'ebigambo ebyo kano ke kasemberayo ddala. Meeya ayogedde ku ambulance. Ensonga twazitegedde twalonkinga ambulance. Yes, zaalimu ebirumira mu kugula ambulance, ensimbi tezinnakolebwa accountability. Nene ffe ne tugamba nti kale nga bwe tulwana okulaba ensaasaanya yabadde eti eyagenze ku ambulance ezo, naye twagala ambulance ezo zigende mu magombolola zikole. Era ffe kye twasalawo ng'abakulembeze ku authority ambulance zikwasibwe bammeeya ab'amagombolola bavunaanyizibweko butereevu nga ziri ku magombolola. Kati omuntu yenna agijja ku gombolola aba ayagala kutwaŋŋanga butereevu. Meeya njagala okukakasa tugenda kukwataganira wamu okulaba nti ambulance ezo zisitationinga ku magombolola. Omuntu yenna ali mu bwetaavu akubire meeya, akubire kansala we, akubire ani ku gombolola wali ng'emmotoka ambulance weeri basobole okugiragira mangu egenda okola omulimu ogwo kuba kyekyazigusizza. So naye zikomyawo eno ekyo tetugenda kukikkiriza nti zidda ku authority. So ekyo tugenda kufaafaagana n'omuntu yenna aginonayo ku ggombolola Makindi oba ku ggombolola yonna. Ekyo njagadde okukakasa tuli wamu ku nsonga eyo nti ambulance ziyina kuba ku magombolola. Christ Nsamba wumulamire. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
والسلام عليكم ورحمة الله. Barimo kuba Kadongo. Bagenda kuba Kadongo. Ndaho Kadongo. Aziise Quraish omuntu amuziise ndaba abasirikale bebagaba Kadongo yanga Sokovu abasirikale bebagaba Kadongo Muteke ngate zaka ngate mira Kanda Sokovu
CBS FM.